Webale nnyo ssebo okukozesa obulungi ekitono ekyo ekya media omukulu Henry Nsubuga bampita mukyala Alambuya Robina Nakanwaki ndi mukyala mufumbo era tuntambulire mu bufumbo waffe okumala emyaka kati 31 twakomye nga ofunye omwami Katonda gwe yali okusinzira bw'oyogedde Katonda ye yamuleeta yeah. Kale kati awo nga nkola maze university nkola I was now around 26 years so omuntu ono najja era bwe yajja banategeera nze kyempiseemu nga sinakitegeera nnyo nno nange nti oba byempitamu izibyo nti bikwataganye ne ku bwongo kwaye nange ebiseera ebimu nagamba nga nze sitegeera bulungi lwaki mbeeranga mu mbeera bwe nti olumu nemba nga sirina maanyi nembeera nga ndi mu buliri neneggalira mu nju abantu bonna ne baba nga abamu banyiigira naye nali mmanyi nti maama wange alina ekizibu namanyanga nti ebizibu ebindetedde bino brother wange omukulu genzirako nga naye yali ajjanjabibwa nga abamujjanjabibwa butabikoyo nga naye agenda n'atabuka n'agenda n'atubulako nemmanya nti keya burden of keya eno naye the Lord was big for me kati omwami wange bwe yajja nanga Robina kulabye mpulira you are the right person omuntu gwe njagala okubeera naye mu bulamu bwange nkwetegereza kulabye era tuya Mukama kyaŋŋamba tenga nange muli ngera mumanyi ebigambo ebyomukwano oba ebyalaavu natural bwekiba nga kize natural munagenda okutuuka nga somehow nawe omutima gwo tewali muntu akuforcinga nga omutima gwo gwakulukuta dda nagwo nga gubulinda bulinziga nti omuntu oyo wali gyajendi ndowooza yoyo so netusalawo nagenda mu bazadde bange nenze bwe yajja namubuulira nga njagala ngende n'omuntu anantegeera ebintu byenneetisseera byennina ku bulamu bwange aleme kufuna surprise ne muganze nno simanyi kale ogamba yaga kubeera nange oba kumpasa naye nina keya my mother alina condition bweti condition eno olwokuba abantu attracting a stigma and discrimination eyokwesika nti omuntu wuuyo yeesika wuuyo nenga mama wange alina embeera eno bweti era idu a lot of care yetaaga a lot of care ate my big brother naye alina embeera eno eya mental health obulamu bwe obwobwongo naye buli bwe ne munyumiza stories zonna nga bwatubulako nga bwakwati kakati gwe ate nga nze main care kuba nze mwala omukulu kakati onoosobola okubeera n'omuntu nga nze alina obuvunaanyizibwa bwe butyo n'obusobola nagamba Robina olw'okuba nti nkwagala nnyo kyonooba kyonna kyonna ekikujjidde tujja kikwatira wamu so netugenda mu bazadde era netukola ebintu mu butuufu bwabyo tugenda mu bazadde abazadde ne batukkiriza twanjula netutegeka embaga nebeera nnungi nnyo Deliverance Church yange Uganda ne batusupportinga nnyo ye yali akolera Ntebe Deliverance Church Ntebe nanze ndi mu Deliverance Church naye Nakasero Kampala embaga yaffe neba nnungi nnyo embaga yaffe yali mu reception yali mu Makerere University main hall yafeeyo kati eyafuna ekizimbe ekikulu ekyo kati nemba nga ndeese essanyu lingi eri abazadde bange maama ne taata eri ab'ekika kyaffe kyonna kubanga ate ne mu bigambo bino ebyokutambula obulungi ng'omuwala n'otuuka mu kiseera n'oyanjula n'otegeka embaga n'oyita abantu n'ab'ekyalo ne bajja kyali kyo nga it's a rare thing tekiriiyo mu layini yaffe nninga yali akitandiko ki obutandisi kati essanyu lyali lingi nnyo n'abantu b'ekyalo nga bansanyusa nnyo nga omwana ono atuweesezza omukisa yatulabisa ku degree ate kaakati atukoze eki atuleseeko naffe netulinnyako eno Makerere ku kasozi nti tuze ku mbaga ye kati netugenda bwe nagenda Mukama n'annyamba nenfuna olubuto lwa first born nenzaala bulungi omwana naye olw'essanyu eringi nga abazadde ffenna tukimanyi wadde naawe oli musajja oba omanyiko nga mwafunako first born wabeerawo essanyu lingi awaka buli muntu abasanyukirako kati essanyu lyali lingi nnyo so you are overwhelmed nali ndowooza
okiyise overwhelming mu Uganda kibawa kitya essanyu lyampitirirako obulamu bwange nekiba ndowooza ate olwedde nga nina obukosefu buno okuva eri gyembadde mbagamba kati so obadde mu bulamu bwakwekubagiza kati ate essanyu lino kati okubalansinga bino ndowooza ate kyankosa ate bukosa era abasawo bambuza nanga nti anze ndowooza ssanyu lingi kubanga naye obufumbo bwali bulungi omwami is very loving very understanding tufunye omwana asooka community yonna etusanyukiddeko kale kaakati we nafuna crisis eyo yeyali ennene okusinga zonna luli nafunanga nga nfuna depression neneebaka nga batono abakola ki abategeera naye eno ayiyo broke down nemba nga ebintu tebikyakwatagana bulungi olumwana alina bbanga omwana alina emyezi gyagigenda mu 3 myezi 2 ku 3 awe watyo kaakati nembanga kyaleeta ffe mwami wange yayitamanyi signs and symptoms kubanga ekiseera nali nkola ne Ministry of Works nga waliwo project gundi contract twali twafuna nga tukolako kakati nze we navangayo nga nali akatandika kubanga nali maze okumalako ogundi yange oba livi yange saagimaliza nayo koze nagenda okuzaala nga olwedde nina contract genakola ki genakwata kale kakati bwe nakomangawo nga otwo tetujja nga ye mwami wange asigalira labira bebi ngaalowooza nina emirimu mingi muki ku mulimu ndowooza nkwataganya mbeera mu sitting room nga mpitabisi nti bebi azuukuseemu byangu omuyonseeko kuba nze ndi eno twotwambuza nkola birala newenavanyuma natunulanga mu bitabo byange ninawandiikanga biki ekiro ekyo kyonna anaye ngolaba bintu kumbe nga my mind is already mixed up naye nga yalwawo kitegeera kati agenda kitegeera nga avuyale naye thank God nafuna mangu obuyambi era okubeera n'abantu atiisa abalina kye bamanyiko ku bya mental health mu community twalina Dr. Alice Nganywa Entebbe ate nga mukwano gwa mwami wange era immediately embeera bwe yajja mwami wange gwe yakubira nagamba Dr. Alice jangu olabe waliwo embeera mukyala wange gyakola ki gyalimu era Dr. lwajja nagamba no lobi nafunyemu mental health problem naye it can be handled etera okubeerawoko olumu abakyala babanga bayise mu kuzaala kati nali ngassa ebintu bingi chemistry yange ey'omubiri ng'omukyala ayise mu kuzaala ate gattako lina essanyu ate yabiri bye nali nkiseemu emabega kati crisis neeba nnene naye dokita n'akinyonyola nagaa no problem kati mu handling era bagezaako okuhandolinga awo natufunira eddagala nagamba no since olwokuba alina bebi so okusooka tumujjanjabire wano ajja kuba bulungi era nembanga ngenda bulungi nnyo naye nga era bw'omanyi ebyobwongo lwali lumu ate obwongo bwasituka mulundi gumu ne bamuyita dokita tejyangu awo wenyini mu myezi ebyo gyennyini ng'akyanzijanjaba dokita najja n'emmotoka ye n'agamba kati ndoza kati mulifalingewa emulago bantwala mulago that time ward 16 naga no kati mitwala emulago yani ngena nembeere emulago ku kitanda ne banzijanjaba nenkola ki nenvaayo naye kintu kino kyo nebaza mwami wange kubanga abaami abasinga kibakanga nnyo era ne balowooza nti ye abantu baba basaasira nti yagwa ku muntu omukyamu kale kati yagwa naye ye mwami wange yaguma n'agamba nti nga buli kaseera ŋŋamba ekyannyamba era nakakati kikyatukumye mu bufumbi ng'agamba Robina, I love you. Whatever has happened, my love for you has not changed. You are still you are my wife, my only wife. You are the mother of my children. I love you. Ekintu ekyo ne kiba nga kyongera okumpa confidence to stand strong. Okusooka nalowooza nga naye akitegeeza oba agezaako kunzaamu maanyi mpone ajja kusala amagezi amalala naye yakuuma ekigambo kipaka kati myaka 31 tuli mu bufumbo obw'essanyu obweyagaza tuyise mu bizibu bingi nfunye relapses nyingi waliwo ebiseera ebirala bibadde nga ate obulwadde bulinga obuddamu kuba buli we nazaalanga nga tekwola nfuna challenge naye era mwami wange ng'ayimirira nange n'abantu be kubanga tulabako n'abantu abamu
oba ab'ekika oba basisters oba brother batera okugamba nti n'oyo omukyala muzzeeyo ewaabwe ffe ofune omuntu omulala naye my sisters in law kugamba balamu bange n'ab'ekika bonna nga basupportinga ate busapoti bamanya nti Robina omulimu gukoze eki guweddewo naye nga ate even financially nga bajja ne batuwa ne bagaa nti kati sente zino zibayambe instead of okugamba nti oyo omukole eki which is a good example kubanga nina mikwano gyange mingi bo ate obufumbo bwabwe bwakomanga bukomi oba abamu basajja nga abakyala babalekaawo abamu bakyala nga abaami babalekaawo bw'aba takuleseeyo abamu babaleka mu mayumba bagaa nti beera ennyumba yo oleremu abaana bo naye ate ye naagala n'afunayooko eriki mukazi mulala naye ekyo ate nze nga omwami wange nga bwe yalayira era akikuumye ekyo nkyebaza yatukuzizza abaana baffe kale n'abaana baffe nkimanyi mbadde ndera abaana bange kuba nina abaana banna biologically omu yawummula second born naye kati bano bennina babadde nga bakula mulinze ng'omuzadde maama nga ngenda mba n'ekyozenga naye kati abaana bange bano oba bakiwulira batya ebya mental health bino waliwo lwe nalwala nafuna lilapusi olwo nga tuli ejjinja kubanga maama wange yagenda n'afuna nasooka nenfuna mu 99 maama wange nga bagambye olwedde yali alina disability eri naye ate kakati ne bamugamba nti afunye kansa awanabaana kati ekyo kyo nakyo kyankuba wala ate kansa bagenda okumutegeera ng'olwedde ali mu stages enzibu dokita n'aŋŋamba okuwona kugamba percentage ki ntono okusuubira kati nenfuna nembreakinga down bubi nnyo nenkosebwa ate ng'olwo ebyana byange olwo bikula kwa mbiraba kuna nakosebwa bambi nga tebabitegeera balaba ono bamukwatira eno bamukwatira eno nenvaawo kati ate bwe nali ndi awo era mu bulamu bwaffe nga abakyala nali nkyagenda mu maaso nga ndi ejjinja eno ate nenfunamu miscarriage bwe nafuna miscarriage kati ate era nentawanyizibwa nemba nga obulamu bwange butawanyizibwa nnyo ebiseera byali bizibu nga bagezaako okunkumira mu mmenya bino mmenya biri kati abaana ng'obalaba bonna batidde nga mbawulira sirina kontrol naye ate mpulira abaana bange bye babuuza nga babuuza taata mami abadde ki nga taata abo abagamba mami alwadde ki you can imagine explaining to okunyonyola omwana owa P2 P3 abaana babuuza alwadde ki kuba abalaba bamukwata bamugamba dde eno tomenya kino bamukwata ayonona kino so nentandika okubanga ate nina mubi okubaako obuvunaanyizibwa abaana bange kintu kino tekibakose ate bo okulaba maama waabwe ng'ali mu mbeera bweti tekibakose mu development yaabwe naye byonna nembikwasa Mukama neŋŋamba Mukama gwe wabituwa ate gwe abampa ate gwe era otuyamba mu bino byonna naye neebaza Mukama nti abaana bange bakuze kakati ababiri bamala yunivasite omulala naye alina kosi yasobola ali kumpi kumala omulala amazeko senior 4 kati agenda mu senior 5 naye ate nabo bayingira ekisinde kino ekyokwogerera obulamu obw'obwongo era obasanga nnyo bali mu advocacy ate nabo bafaayo nnyo lumu mutabani wange omu yali alina waava n'asanga ng'abantu bakuta amayinja bakuba omusajja omu eyali nga obwongo bwe bulwadde obwongo bwe bwalwala nga ye akwata amayinja bwakanyuga buli motoka eyitawo buli ekiyitawo akikanyugira kati bwomukifo kyogamba tuyambe tutya tuyite poliisi etuyambe omuntu ono atwalibwe mu ddwaliro olw'okuba yali ayasizze amamotoka gaabwe omu yamuyita mabega n'amutega n'agenda akole ki ne bamusuula wansi ne batandika kukuba kati we batandikira okukuba nga mutabani wange ayitawo olwokuba nali nabasomesa mu trainings nabo babeera mu trainings eza mental health bazaganya era bakola nange emirimu n'akubira mangu poliisi 999 nebaza Mukama olwa poliisi yakwata mangu simu n'abagamba tuli mu kifo bwekiti bali kumpi kutta muntu abadde atabuse omutwe kati baba ne bamukuba poliisi agaffe tuli Kampala naye poliisi ejjinja egenda batuukako amangu wayitawo ddakiika ntono nga
akamotoka ka poliisi katuuse era omuntu oyo tebamutta wabula baali bamukosezzaako poliisi nemukwata nemutwala mu ddwaliro ate nekwatagana naffe kati abaana bange nabo batandise okulwanirira eddembe ly'abantu abakosebwako ku bwongo naye tekitegeera nti bo bakosebwako era nsaba mukama nti mukama abakuume babe nga beeyongera okuba n'amaanyi n'obulamu obulungi bwongere kulwanirira ddembe ly'abantu abakosebwako kale kaakati ekyo nenkyebaliza Katonda kati nga mbagambye nti ndi musomesa mutendeke bwe namala okusoma digiri yange yasooka oluvannyuma nga maze okuzaala abaana bange bano abasatu abana abasooka nasalawo okuddayo okusoma post graduate diploma in education nga kiki kyenjagala nange muli naye ninamu stigima n'okwetanga nti kati abantu balowooza nti abandaba mu community y'Entebbe ne bamanyi nti oyo mukyala w'omusumba oyo atabuka omutwe mukyala w'omusumba oyo buli omu yamanyi bye yayogeranga nangamba kati kanzireyo nange ndabire ddala obwongo bwange bukyaddayo okukola nkyasobola kutuula mu kibiina n'osoma n'okwata n'ensoma bwe naaba nkisobodde okikola kijja n'okulaga abantu bonna ababadde balinamu dawuti nti sikyalina mugaso era nga basaasira mwami wange nga alabye omukyala yamwononekako nenzirayo nensoma post graduate diploma in education mu 96 nengisoma nengiyita bulungi sirina nakibuuzo kyebanga nti kino kiddemuuko naye nga ate tulina bannaffe bwe twasomanga nabo abatayiseeko mu mbeera eno ey'okulwala obwongo nga nze ate bo baafunanga ezo ziri faazi ezo nga university ekyolwo era nagenda Makerere University Makerere University nenkola post graduate diploma in education era kirabika ffe twasembayo okuba supported by government that time in that area nawulira nti oluvannyuma maybe people go on private for search so bwe namala okusoma nemanya nti kale ngenda kuba musomesa buli we naalaganga mwami wange naye banaamukyusanga baba mututtewa naye nali mmaze okusoma obusomesa ntandise okusomesa ate nempulira okuyitibwa nga ndaba waliwo gap okusinziira ku byempiseemu nga student byempiseemu mu famire yaffe ne mama wange bye yayitamu ne byempiseemu nga ntandise okukola nendaba nti waliwo gap mu bya mental health information ebikwata ku okumanya ebintu ebikwata ku bulamu bwaffe obw'obwongo era nensaba mwami wange nemugamba kale nkimanyi kijja tukosaamuuko mu finance naye ngenda kuleka okusomesa class room nsigale kusomesa communities njagala nkwate ku families ne communities nga nkozesa experience yange byempiseemu nsobola okusomesa abantu n'okuleeta essuubi eri ababanga bakosebwako oba nga balina abantu baabwe abakosebwako ku bwongo nebaza mukama nti mwami wange yakikkiriza kubanga abaami amu baayadaga nti nedda mwami wange yaga nti you do what you feel gwe kyolaba ekinaakugjayo mu bulamu bwo ne kikuwa essanyu n'onyumirwa obulamu gwoba owulira nga ekyo kyekikuleetera essanyu kikole ate naye nansapootinganga kubanga natandika mpola naye nga musabako busabi ne mugamba munnaye kati nali I had lost my job nali sikola nga yekayeka olwo wali osomesaawa nasomesaako empigi Katende sasomesa kiwanvu lwamala okusoma ate nekanga nga ate ebirowoozo bizza eno naye education eyo ndoza mukama yali ampadde nga kirabo nsobole okufuna skills and tools ezinanyamba okusomesa community banagendayo era kakati era wekanga emirimu gyange egisinga kati giri nnyo mu bavubuka n'abaana kale n'abakyala mbakulamu n'abantu abalala naye projects ezisinga ndirabye nti wanaate mu buvubuka bwange wenasinga okufunira nnyo challenge olwokuba abantu abasinga tebantegeera ate kakati nange nga seetegeera kati emirimu gyange ngikwataganya nnyo era mwami wange bwe yanzikiza ntandika okugenda family by family olumu nga mperekerako kubanga olumu okugenda n'ogenda mu family nga bwe mpulirako omanyi family omuntu yenna bw'abanga family ekosebwako ku bwongo eyogerwako buli muntu akiwulira alina okusonga n'okukyogerako nti okimanyi ekyabadde awo omwami waawo alabika balina amanya ge bakozesa alabika tebikyakwatagana bulungi omukyala waawo omanyi nti awo balina omwana bw'ati
kakati ffe bwe twabiwuliranga mu community obomuntu nga nze ngamba mwami wange nti nawulidde nga boogera ku famire eyo mbadde nsaba omperekeeko tugende tubakyalire tubawe story yaffe baddemu amaanyi tubawe ne information gye batalina basobole okusapootinga katwatandikanga family initiative netugendanga bwe tutyo kati abantu family gye twasapootinganga ate yabuuliranga family endala nga tubagoberera nga tubazaamu amaanyi nga tubayamba era twayambako student omu mu Jinja Girls PMM school ya breaking down was one of the best students nga bamusuubiramu kinene naye ya breaking down nga yakakolako paper 2 eza mu senior 4 exams kakati bwe ya breaking down era te family etumanyi baali baneba bebe batwita mwaga bannaye mujje muyambeko neighbor yafunye omwana we ya breaking down twagenda ntugoberera omwana oyo mudwayo ntumuzaamu amaanyi ntubuildinga hope omwana oyo nakalogo omwaka gwamugenda n'ogwaddako gwamugenda naguumula naye bwe yaddayo okusoma yasoma n'amala HS n'agenda n'asoma university n'agimala wenjogera wano yasoba n'okukolako n'ekitongole kye bayita goal era kati yaddayo okusoma ne masters ye era bwajja atuletera n'ebirabo najagamba naye nze essuubire mwampa nessuubire mwawa maama wange kuba maama yali akaba bukaabi she was a single mother widow nagamba omwana wange yekkoono musomeseza kati aba netumuzaamu amaanyi kati nze nentandika okuba nga nkozesa story yange experience yange ne famire yange wamu ne mwami wange n'abaana baffe kyetulimu kati kyetutambuza era kakati we twatandika bwe tutyo newabawo omuntu omu atugamba ku community eri gye tali ebintu ebyo byokola mu families kyaliba bikirungi okwataganye n'ebitongole ebirala ebikola omulimu gwe gumu musobole okunyweza eddoboozi ne batuyunga ku Mental Health Uganda uyo ne tweyunga ku NUDIPU National Union of Persons with Disabilities nawe ne balaba gifting yange bwentyo neŋŋenda nga nkulaakulana nali ndi awo nga nenkolako ne Butabika Referral Hospital nga nze nkulembera pioneering peer support work okulaba nti abantu abakiyitamu ate bayamba abakiyitamu abalala kubanga ab'e Butabika baali balina challenge nti omuntu ayinza okujja nebamuwa ekitanda ne bamujjanjaba bamuzaayo eka amalayo emyezi ng'ebiri esatu nti ate wuuyo akomye n'abamu community ziba rejectinga community nga ziraba byezikola omuntu omwaka n'abanga bamuadmitinze emirundi ng'etaano ne bagamba this is a great loss to the nation ate n'omuntu tasobola kuba productive nga buli kaseera ali mu ddwaliro ne bagamba mwenga abaenjoyinga recovery abalaze nti obulamu bwammwe bususse ekintu kino musobodde okukikwata management mujje era nga tukolera wamu n'abasawo peer support work bwe namala awo nekanga bwekanzinga nali nkyali ebutabika eyo olw'okuyingira mu kisinde kino eky'abantu abalina obukosefu oba obulemu nagenda okwekanga bannange bannonze bagambye nti gwe ogenda okukulira the Pan-African Network of People with Psychosocial Disabilities ekisinde ku Africa continent yonna ekikumaakuma oba ekikwataganya eddembe ly'abantu abakosebwako ku bwongo n'enfuuka chairperson w'ekibiina ekyo kakati bwe nali ndi awo World Health Organization n'ekiwulira n'empulirako wamu nga njogera manyi bw'obeera mu kifo ekyo oba oyogera mu forums kati abantu bababuulirako buzi nti waliwo omukyala alina gifting ey'okwogerera ekintu kino ate nga nabo baagala okutumbula ebyobwongo ne bampita mu New York my first time neŋŋenda as a keynote speaker nenjogera nali ndi awo WHO bwekuŋŋaana n'aba UN babeerayo n'ebitongole ebinene byonna bibeerayo so kakati abampulirako nali nkyali awo nga aba UN nawe baali bakoze omukolo gwabwe omunene nga batongoza baali bakoze a high level meeting enkulu ennyo ekwata ku disability ne development n'enkulaakulana nali ndi awo nange nga tebampise nga bagamba Robina gwogenda okukiikirira civil society yonna around the world eddoboozi ly'abantu abalina obulemu gwogenda okulireeta mu meeting eno eya UN
bwentyo neŋŋenda emirimu gyange ne gigenda nga gikula ku community wano locally wendi era bwonsanga mu community yange ey'Ejjinja locally ngenda mu byalo nenkola ate nesanze nga ne ku African ate continent kwa mutotandikira eri waggulu ogenda otandikire eno wansi ebintu byogenda okwogerako eri waggulu obijje eno wansi mu bantu kati nze ojja kunsanga eyo mu byalo Kayunga Galiraaya wa buli wempulira nti waliwo ensonga bwenti nemba sirinda funding mwami wange mugamba nemugamba nti sente ze tulinawo badde njagala genda eri kati nesanze kati ng'ate naweebwa obuvunaanyizibwa era nalondebwa okubeera ku executive council eya Africa Disability Forum nga ffe tulabirira ebikwata ku bantu abalina obulemu babayinkulutinze batya babalese emabega oba babagasse mu nkulaakulana ku African continent kati emirimu egyo bwe gityo gye kyakwataganya naye nga nkozesa lived experience story yange n'ebintu bye mba nfunye mu community. Yes. Tulabye oyina bitongole kibi watandika mwoyita okulaba ng'otembeeta ensonga z'abantu bano abalina obuzibu ku bwongo. Kati okusooka naye sikozesa nga sitandise nnyo bitongole nga ngamba nti naakola n'ebitongole ebikola ki ebiriwo naye ate era nagenda okwekanga nga buli kitongole kibaako omulamwa gwakyo engeri gye kyagala okutwala. Kaakati nze ng'omukyala alina obulemu n'obukosefu especially ku bulamu bwange obw'obwongo nalina ebintu bye njagala okutwaza mu maaso ate nga ndabako waliyo ebintu ebitakwatibwako nnyo bulungi nga bwe naali agadde obikwata. So kaakati omulimu gwange bwe nali nga ndi Ejjinja ne baŋŋamba munaye okola mu families naye olina okutongoza emirimu gyo legally kubanga kaakati newakwadde okola emirimu egy'ekisa district tegimanyi so nensalawo ffe nga bwe twatandika natandika Triumph Uganda Mental Health Support and Recovery Program yatandikanga family initiative negendanga ekula ekitongole ekyo kimanyiddwa ennyo mu Jinja district naye kati kirina legal status okukola mu Uganda mu area yonna eya Uganda. Kaakati nali nakitandika nga tukiddukanya ne wabaawo ate bannange be twasisinkana nabo mu mirimu gyaffe ebutabika eyo nabo ne bagamba nti naye tutandika ate twagala okukola emirimu eno ngolo Triumph ekyali eri nga community based organization ne tutandika ekitongole kye bayita My Story Initiative ne bannange twali basatu ffenna nga twakiyitamu nze Robina Alambuya ne munnange Daniel Oyiga Mwesigwa abasinga bamuwulidde ne omukyala Angela Nsimbi ne tutuwa ntugaba ne tutandika ekintu kino tukiddukanye kire nga tukozesa lived experience zaffe kubanga ffenna twali ba professionals tuyisemu mu mbeera zino naye nga we are all professionals. Me, I'm a teacher by profession and working in the communities. Daniel is a senior clinical officer. Angela is a media person. Natugamba, why don't we stand and openly stand up tuyimirirewo tusobole okulaba nga communities ziwa respect era zisupportinga abantu ababa bakosebwako nga batulaba nga ffe twaba supported kati nsobanga okulaba nga naffe tuyimirira ate ffenna nga we are settled in families, we have children and we have taken care of them ourselves and we've kept our marriages. So balina okutumbula ebikwata ku sexual reproductive health ebigambo ebyo ebikwata ku abantu okwetegeera abantu okwemanya ebyomukwano ebyokufumbirwa ebyokwegatta ebyokuzaala abaana ebyokulabirira amaka whether family planning or spacing byonna ebisobola okutumbula n'okukulaakulanya families n'eggwanga tusobole okuba nga tubanga a living example era kyekitambula n'okuleeta essuubi ekikulu okuleeta essuubi eri abantu abaweddemu essuubi
kati wakulaba era abantu batuwuuza nnyo naye ddala naawe gwe nawe wagenda kebutabika nti ye wamirako okugana amakerenda nti ye naye te gwe osobodde otya okubeera bwotyo era we tubaddamu tuga nti munnange kitwala network of support n'okwagala omuntu wammwe oyo n'okumusapootinga ate n'omuntu oyo naye neyekkirize naaba nga yekkiririzaamu ayagala obulamu bwe kale ne sapooti emubeerako yonna nebanga esobola okuyamba tusobola okuddamu ebibuuzo ebitubuuzibwa olw'okuba twewaddeyo twewaayo okuba open newankubadde tumanyi nti embeera eno eri very stigmatized abantu abamu batya n'okukyogera kubagamba asaaga abantu okumanya kubanga n'amateeka agaliwo amateeka tegannakyusibwa bulungi amateeka agamu bwe ganaakutegeera nti nno oyitako mu mbeera eno bayinza okugamba nti oyo alina unsound mind ne bakuma omulimu bakugaana okugenda mu parliament bakugaana okufuuka minisita kubanga amateeka tegannakyusibwa kati bannaffe abamu bapiyazi baffe abamu tubamanyi naye bwe bagamba bannaye nze njogera naawe bulungi naye openly nkyalinza okukola ki okuvaayo paka amateeka yo galiterera naye naffe tugambye nti ffe tulina okukyusa amateeka kati ffe twavaayo twogera openly ne bwogenda ku mututu n'oteekamu Robina alambuye ojja kusoma bye neeyogeddeko ensi yonna ensomako lwaki twagala wabeerewo social change twagala wabeerewo inclusion twagala okulaba nti tewali alekebwa mabega wadde ali mu mbeera ki twagala okulaba nti bannaffe bapiyazi baffe naffe tubeera mu bulamu obweyagaza life of respect and dignity tusobole okukulaakulanya bulungi eggwanga okufuna obuzibu ku bwongo oba kye tuyinza okugamba nti okugwa eddalu si enkomerero y'omuntu ku nsi bwe bubaka obuli mu story yo si enkomerero ate ddala kisoboka with a lot of support around you omuntu asobola okutwala bulungi obulamu abadde musawo nga bwe ŋŋambye nti nno omukuffe abatandika ekitongole ekya My Story Initiative musawo mutendeke era omusomako Daniel Oyiga Mwesigwa abadde mu UN ayogedde be bamu ku bantu abakola n'etteeka eri abantu abaliko obulemu nga bamutwala eri okuteeseza abantu abakosebwako ku bwongo oba balina psychosocial disabilities etteeka eri ekkulu okiraba naye ng'ate musawo neweekanga nti nno omuntu osobola okubeerawo n'otwala obulamu bw'omu maaso you can live make a meaningful contribution to society osobola okuba nga oliwo okutamba obulamu obw'omugaso ennyo eri community eri famire yo eri eggwanga n'amawanga osobola okubeera mu bulamu bwe bayita productive living kati nga ffe bwe tutambuliramu kasita zibanga barriers ffe ng'abantu abalina obulemu oba obukosefu tugamba if all barriers are removed we can live a productive life we can make meaningful contribution to society barriers ezo eza negative attitude stigma discrimination okuboola ezo ze barriers ezilemesa n'okulaba nti omuntu mumusazeeko ye mumulesa eri emabbali ebyo byonna byebiremesa naye bibanga bikwatibwako bulungi tusobola okubeerawo era buli muntu asobola n'okusoma tusobola kyoba nti ffe mwatulaba twasoma nga tulina embeera eno naye twasobola okumalako okiraba